إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبرغان ببيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم وأعاذنا الله من النار. بارك الله فيكم. tukomyeona tabu Luganda n'omusomo gwaffe ogukwataganako n'ekiyitibwa silsilatu durusin hawla aljannati wannar. Emisomo egitambulira kujja naye Allah n'omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Temwerabira nti tulikyatambula n'omuliro gwa Allah azza wa jalla newankubadde nga tuli ku njegoyego ezigumaliriza biidhnihi tabaraka wa ta'ala. Omulundi oguwedde mu lecture yaffe eya namba 34 twatandika okulaba suwaru min azabihim, okiwulidde variety y'ebibonerezo byabwe, ebibonerezo by'abantu abagenda okubeera mu muliro. Okiwulidde bulungi, kwegamba ebika by'ebibonerezo ebyenjawulo. Era twatandika n'ensonga esooka eraga tafawutu azabi ahli nnaari. Okiwulidde bulungi, okwawukana kw'ebibonerezo by'abantu b'omu muliro. Variety kwegamba balina anwa' min al-azabi mu muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala. Okiwulidde. Kakati olwaleero njagala tutunulire biidhnillahi tabaraka wa ta'ala ekigamba nti indajul julud, okujja kw'amaliba, okusirira kw'amaliba, okubengeya kw'amaliba. Okiwulidde omuliro gugenda kwokya endiba zaabwe, ensusu zaabwe. Okiwulidde. Allahu akbar. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tutaasi. Barakallahu fikum. Sheikh agamba nti inna nara aljabbari tahriqu juluda ahli nnari. Omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala wekitiibwa mu butufu gugenda kwokya ensusu z'abantu b'omu muliro. Ensusu z'abantu b'omu muliro baba abanagubaamu bali alladhina hum ahluha, bali bannannyini gwo. Naam. Kati Sheikh agamba nti waljildu mawdi'u al-ihsasi bi alami al-ihtiraqi. Atenga olususu eddiba lino, olususu luno mwana wattu mwe muyitira obulumi, omuntu okuwulira obulumi ng'omuliro gumwokya oba ene kind of bulumi. Okiwulidde bulungi, obulumi bwonna kwegamba, obulumi bwonna obw'ekintu oba okuwulira kwennyini Allah subhanahu wa ta'ala yaddira olususu olwo n'aluteekamu abasirikale abayitibwa sensory nerves. Okiwulidde bulungi, sensory nerves. Aba basirikale be balipotinga nti olinnye ku kinyogoga oba ekinyogoga kikkonyeeko oba waliwo ekikufumita oba obulumi ng'obwo ne bakuba embooko n'owulira obulumi. Okiwulidde bulungi, oba ne bakusunako n'owulira nga bakusunyeeko. Ebyo bikolebwa kuyitira mu lususu. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yakitonda. Okiwulidde. Kati abasirikale abo baddusa message ku bwongo at a very high speed, ku speed etagambika. Okiwulidde bulungi, ku speed etagambika. Obwongo ne busendinga message back wali wabadde nankani wabadde omutawaana n'olyoka owulira nti ninye kuliggwa oba eriggwa linfumise. N'olyoka owulira nti waliwo ansuna, n'olyoka owulira nti kiki ekinjokya. Okiwulidde. N'olyoka owulira nti waliwo ekinyogoga kinjiza oba bankutteko. Okiwulidde bulungi, bwetyo process bwetyo bwefaanana. Kati Allah subhanahu wa ta'ala
ensusu ezo ze yakola kwegamba nga zeziyitiramu obulumi walidhalika nolwekyo oba nelw'ensonga eyo fa inna allaha yubaddilu lahum juludan ukhra ghayra tilka allati ihtaraqat. Allah subhanahu wa ta'ala bwekinabanga bwekito bwekibadde ensusu zaabwe nga ziyidde, ensusu zaabwe nga zibengeyeza ziweddewo, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubakyusiza ensusu endala, ensusu empya. Okiwulidde bulungi, ezitali ziri eziyidde ziddeko fresh. Okiwulidde bulungi, ziddeko bupya, zidde bupya kwegamba ensusu. Lwaki? Litahtariqa min jadidin, zisobole okujja mu bupya, zisobole okwokyebwa mu bupya. Okiwulidde bulungi, kwegamba zisobole okuddamu okwokyebwa. Okiwulidde, zisobole okuddamu okwokyebwa nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba nti innal ladhina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara. Innal ladhina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab inna allaha kana azizan hakima. Eri mu suratu Nisa 5:6. Owekitiibwa Allah agamba subhanahu wa ta'ala nti innal ladhina kafaru, mazima ddala abakaafu biayatina, abakafuwalira amateeka gange. Innal ladhina kafaru biayatina, mazima ddala abo abakafuwalira amateeka gange. Sawfa nuslihim nara, nja kubayingiza omuliro nga sifuddeeyo. Okiwulidde bulungi, beekulumbaze wano bewage. Okiwulidde bulungi, naye lwe banansisinkana nja kubakwata bonna mbasonseke mu muliro. Kullama nadijat juluduhum, endiba zaabwe buli we zirijja, buli we zirisiriira, buli we ziriggwawo, baddalnahum juludan ghayraha, ng'ambazaako endiba oba ensusu empya, ensusu endala ezitali ezo eziyidde. Lwaki? liyadhuqul adhab, basobole okubeera nti bagenda mu maaso n'okwenjoyinga punishments, ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Basobole okubeera nti bagenda mu maaso n'okubeera nti bawulira obulumi. Okiwulidde bulungi, bafuna ebibonerezo bya Allah azza wa jalla. Inna allaha kana azizan hakima, kuva dda nadda owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga wakitiibwa nnyo ate nga ebintu bye abikola na hikima, owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, engeri endala mulimu as-sahr, mulimu as-sahru. As-sahru kyeki katukinnyonnyolere wano mu bigambo bijja insha Allah ta'ala. Barakallahu fikum. Naam, agamba Sheikh owekitiibwa nti min alwani al-adhabi, mu valayate oba mu bika by'ebibonerezo, mu bika by'ebibonerezo, subbul hamim fawqa ru'usihim, okubayiwa amazzi ag'olwegi agokya okamala obukamazi okuviira ddala waggulu ku mitwe gyabwe, nga babayiwako bwe bati amazzi agokya okufa obufi, agokya okamala obukamazi. والحميم هو ذاك الماء الذي انتهى حره. Hamimu nga bwe twakiraba emabega wali nti ge mazzi ago agabeera gokyezza ne gakomayo, agabeera gafumbiddwa oba gokyezza, agabeera gafunye okwokya. Okiwulidde bulungi, oba agokyezza ne gakomayo ne gakamala bukamazi. Okiwulidde, kakati falishiddati harrihi, olw'obuyitirivu bw'okwokya kwago ate nga ge gagenda obbayiibwa okuviira ddala waggulu eno ku mitwe. Kiki ekigenda okubaawo? tadhubu am'auhum wama hawat butunuhum, kwegamba enankani ebyenda byabwe byonna n'ebiri munda mu mbuto byonna bigenda kubeera nti kwegamba bijja amakulu nga okumeltinga, bakiyita batya, kumelting nga bisaanuuka. Okiwulidde bulungi, bigenda kusaanuuka, bigenda kujja byonna biggweewo. Okiwulidde bulungi, bifuuke nga buugi, nga bw'olaba obuugi ekibadde ekibumba. Okiwulidde bulungi, ebibadde ebyenda nga bitegeerekeka byenda, obubadde obutaago, simanyi zino nnuuni, simanyi biki, ebyo byonna mawoowoolo, mitima, byonna bigenda kubeera nti kwegamba bijja byonna. Okiwulidde, byonna bigenda kubeera nti byonna kwegamba tadhubu. Okiwulidde bulungi, nga bisaanuuka byonna, nga Allah bw'agamba subhanahu wa ta'ala nti falladhina kafaru
naye nabo abakafiri qutti'at lahum thiyabun min nar bagenda kusalirwa kwegamba bagenda kukolebwa engoye zaabwe wakiwulidde bulungi naye ng'engoye ezo zikoleddwa mu muliro ebyambalo byabwe bigenda kubeera nga bikoleddwa mu muliro yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim nga amazzi agookya okufa obufi nga gabayiibwa okuvira ddala waggulu w'emitwe gyabwe nga babayiira amazzi ago agookya okukamala obukamazi Allah agamba tabaraka wa ta'ala nti yusharu bihi ma fi butunihim wal julud nga ebiri munda mwonna mu mbuto zaabwe oba munda waabwe byonna bigenda kusaanuuka bigenda kujja byonna n'endiba zaabwe zonna zigenda kujja eri mu suratul hajji ziri mu suratul hajji nakani 19 ne 2 namba 19 ne 2 naam wa akhraja at-Tirmidhi رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث والوفاق النبي عليه الصلاة والسلام قريم الترمذي قال نبي أقام صلى الله عليه وسلم إن الحميم مزمدلا مزاق أقوتشا وريجي أقوتشو كمارو بكمازي لا يصب على رؤوسهم gagenda kubayibwa waggulu w'emitwe gyabwe gagenda kubayibwa ku mitwe gyabwe okiwulidde bulungi kakati fayanfudhu hatta yakhlusu ila jawfihi okiwulidde gagenda kubayingira paka bwe ganayingira kwegamba ne gatuukira ddala eri munda waabwe munda mu mbuto ezo naki mu bifuba omwo okiwulidde gagenda kuyingira gatuukire ddala eyo okiwulidde naye nabbi agamba sallallahu alaihi wasallama nti falaisat ma fi jawfihi tewali kyonna kibali munda hata yamruqu min qadamayhi wallahi tewali kintu kwegamba fayaslat wakiwulidde ma fi jawfihi hata yamruqu min qadamayhi kwegamba bigenda kujja ebibali munda okiwulidde ebibali munda bigenda kujja byonna bigenda kusaanawo bigenda kusaanuuka byonna bibeerenga ate byonna biviiramu eri ate wansi wa bigere byabwe wahuwa sahar okwo nno nga kwe kusaanuuka oba kwe kujja oba kwegamba ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba okusaanuuka okujja okuggwawo thumma yaudu kama kana oluvannyuma ate biddemu bibeere oba addemu abeere ng'ate bwe yabadde okiwulidde addemu abeere ng'ate bwe yabadde wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan Allah tasa embeera eyo naye ng'embeera tegenda kubeera nnyangu n'akamu n'akeddagala naam ekika ekirala ekyazaabu era mwe muli allafhu kyeki kwegamba kwe kukuba oba kwe kukomba oba kwe kwokyera ddala okw'omuliro jahannam kwe kugenda okwokya nga bwe tugenda kiraba wano okiwulidde bulungi sheekha agamba nti akramu ma fi linsani wajhuhu ekifo ekisinga ekitiibwa ku mwanadamu ku muntu nakani wajhuhu kyekyenyi kye okiwulidde ye feesi ye walidhalika n'olwekyo oba n'olw'ensonga eyo nahana rasulu sallallahu alaihi wasallama an darbi lwajhi nabbi sallallahu alaihi wasallama kyeyava atugaana okuba mu kyenyi okiwulidde wa min ihanati llahi li ahli nnaari ate ne mu kukkakanya kwa Allah tabaraka wa taala kwagenda okukkakanya abantu bano ab'omu muliro annahum yuhsharuna fi yawmi alqiyama ala wujuhihim umyan wa summan wa bukma bagenda kuzuukizibwa ku yawma alqiyama bagenda kuŋŋaanyizibwa ku yawma alqiyama ala wujuhihim nga bawalulirwa ku byenyi byabwe okiwulidde bulungi bawalulira ku byenyi byabwe bamuzibe tebawulira teboogera okiwulidde bulungi nga mu ngeri ya ta'dhib mu ngeri ya kubabonereza nga Allah subhanahu wa ta'ala bwagamba wanahshuruhum yawma alqiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa okiwulidde bulungi ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira Allah azza wa jalla agamba nti ngenda bakuŋŋanya bonna ku yawma alqiyama abashiriku abannanfuusi abakaafu bakiwaji nantagambwako
Allahu akbar bonna Allah agenda bakunganya ku yawmal qiyama ala wujuhihim nga bali kubyenyi byabwe kuba balulirwa okyolidde bulungi naye nga umyan wa bukman wa summa okyolidde bulungi nga tebalaba tebawulira ate nga mu ngeri yemu teboogera bamuzibe okyolidde bakiggala bakasiru ma'wahum jahannam obudde obwabwe bagenda mu jahannama bagenda muliro gwa Allah tabaraka wa taala kati Allah agamba kullama khabat zidnahum sa'ira kwegamba omuliro guno buliwe gunabeera nga gulinganga ogukenderamuko kukwokya zidnahum sa'ira nga Allah azza wa jalla agwongeramu ate okwokya okulala Allahu akbar nga gweyongera ate bupya nga gudda bupya hakaza suratul Isra 9:7 okiwulidde kakati wayulqawna fi nnari ala wujuhihim bagenda kasukibwa bagenda kusuulibwa mu muliro gwa Allah tabaraka wa taala naye nga kwegamba ku byenyi byabwe eri munda bagenda Allahu akbar walillahi alhamdu bagenda kubeera nga kwegamba bali ku fesi zaabwe nga Allah bwe yagamba tabaraka wa taala nti waman jaa bisayiati oyo yenna alituuka mu maaso ga Allah tabaraka wa taala ne shiriki n'obunafusi n'obukafiiri n'obujeemu obwasukka fakubbat wujuhum fi nnari bagenda kuwalulwa ebyenyi byabwe okiwulidde bulungi oba bagenda kuwalulwa nga bawalulirwa ku byenyi byabwe mu muliro jahannama muliro gwa Allah tabaraka wa taala hal tujazawuna illa ma kuntum ta'malun olwalero mulina mulowooza kyemugenda okusasulwa okujjako ebyo bye mwakolanga ebyo bye mwalinga ku duniya nga mukola suratu Naml aya ya 9 okiwulidde n'agamba omutonzi ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala rabbi wa rabbuka nga ye mulezi wange era ye mulezi wo gwe ampuliriza okiwulidde nga ye mulezi wo era ye mulezi wange gwe ampuliriza law ya'lamu alladhina kafaru hina la yakufuna an wujuhihim an-nar wala an zuhurihim wala hum yunsarun omanyi kati ate mumbere fanaganako bweti ate bagenda kubeera ng'omuliro gubakomba talfahu an-naru wujuhahum wataghshaha abadan la yajiduna ha'ilan yahulu bainahum wa bainaha omuliro gugenda kubakomba gugenda kubakuba gugenda kubookya gugenda kubachoma okiwulidde ate nga gubabuutikidde ebyenyi byabwe bali muli okiwulidde bulungi kwegamba omuliro gubabuutikidde bonna la yajiduna ha'ilan yahulu bainahum wa bainaha nga kwegamba tebasobola na kufuna jiji lyonna tebasobola na kufuna kiziyiza kyonna kigenda kubaziyiza oba kigenda kubeera wakati waabwe ne wakati w'omuliro gwa Allah tabaraka wa taala nga bali muli gubakomba butereevu gubatuukako butereevu ya rabbi muli mwennyini nga mwebali kati Allah kyagamba wano nti law ya'lamu alladhina kafaru singa abakafu baali bamanyi hina la yakufuna an wujuhihim an-nar mu kiseera omuliro ogulibeera nga tegusobola kubaziyizibwako nga tegusobola kuziyizibwa ku byenyi byabwe wala an zuhurihim wadde bo bonna wadde emibiri gyabwe gyonna wala hum yunsarun wadde okubeera nti banaataasibwa bandibadde beddako bandibadde balongoosa bandibadde basiramuka suratul anbiya aya ya namba 39 n'agamba ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala nti talfahu wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun omuliro gugenda okuwokya ebyenyi byabwe nga gubituukako butereevu tewali jiji lyonna wahum fiha kalihun babeere muli nga wallahi basiriira babeere muli nga bajja babeere muli ebyenyi byabwe byekabe bifungalale okiwulidde bulungi bifungalale ng'omuliro gubyokyeza bisiriire Allahu akbar nga Allah bw'abazzaawo eyo suratul mu'minuna aya ya namba 14 Allah n'agamba tabaraka wa ta'ala mu aya endala nti wataghsha wujuhuhum an-nar omuliro gugenda kubeera nti gwebulungudde okiwulidde gubisse ebyenyi byabwe
okiwulidde bulungi ebyenyi byabwe. Lwaki Allah azza wa jalla agamba kyenyi wano kyebanayo kyakyoka? Nedda, ng'era bw'olabye mu aya endala atugamba ebyenyi ate n'atulaga nti kugamba wala an zuhurihim, wadde okubeera nti omuliro gujja kuziyizibwa kunaakani ku mibiri gyabwe. Okiwulidde bulungi, ku paati zaabwe ezisigadde tegwera kuziyizibwa. Ne Allah aleeta ekyenyi wano lwaki? Nga bwe twatandise eri nga tukulaga nti akramu ma fil insani wajhuhu, ekintu ekisinga ebbeeyi ku muntu, mwana wattu, ekiyungu ekisinga ebbeeyi ku muntu kyekyenyi kye. Okiwulidde bulungi, kyekyenyi kye paati esinga ebbeeyi ku muntu. Yensonga lwaki wano Allah tabaraka wa taala akyogerako bwatyo, naye nga kwegamba mu ngeri ya ihana. Okiwulidde idhlal, mu ngeri ya kubakkakkanya. Okiwulidde bulungi, mu ngeri ya kubakkakkanya, kubanyoomoola. Lwaki baakafuwalira omutonzi waabwe ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala? Lwaki beewaggula ku mateeka g'ow'ekitiibwa Allah azza wa jalla, ne bamugattako, ne bamukaafuwalira, ne bamulyamu olukwe, ne bakola obunnanfuusi? Okiwulidde bulungi, wataghsha wujuhumun nar, Ibrahimu aya ya namba 50 eri mabega zitandikira nti sarabiruhum min qatiranin wataghsha wujuhahumun nar, suratu Ibrahim aya namba 50. Kakati Allah tabaraka taala agamba afaman yattaqi wajhahu afaman yattaqi biwajhihi su'al azabi yawma alqiyama. Bannange, tewali mummwe asobola kugamba nti oba atangire ekyenyi kye obubi bw'ebibonerezo bya Allah tabaraka wa taala ku yawmal qiyama, suratu Zumar aya ya namba 24. afaman yattaqi biwajhihi su'al azabi yawmal qiyama. Okiwulidde bulungi, omuntu yenna abeera akoze bwatyo n'abeera ng'afuba akola ebintu ebinaamuviirako okubeera nti awonya ekyenyi kye ku yawmal qiyama, okubeera nti kifuna ebibonerezo bya Allah tabaraka wa taala ebibi ebyamaanyi ebiruma ebisembayo, yandibadde yennyoleza ku tawhidi, yandibadde yennyoleza nakani ku aqida entuufu, yandibadde yennyoleza ku sunna ez'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yandibadde yeewala shiriki, yandibadde yeewala obukafiiri, yandibadde yeewala obunnanfuusi, yandibadde yeewala bid'i, okuzuula mu ddiini ya Allah tabaraka wa taala. Okiwulidde bulungi, okuzuula mu ddiini ya Allah azza wa jalla, baddu ba Allah tabaraka wa taala. Okiwulidde? Naam, Sheikh agamba nti wanzuru ila hadha almanzar, wallahi tunulira ekifo ekyo, tunulira endabika eyo, tunulira occasion eyo, tunulira embeera eyo bannange, alladhi takshairu lihawlihi alabdanu. Okiwulidde, emibiri gyesisiwala olw'ebikangabwa ebigenda okubeera ku mbeera eyo, olw'ebizibu. Wallahi ne bw'onyumizibwa owulira kugamba ng'okankana, owulira ng'otidde. Okiwulidde bulungi, owulira ng'otidde ya akhi karim. Allah yagamba subhanahu wa ta'ala nti yawma tuqallabu wujuhuhum fi nnari yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. سورة الأحزاب nkaga mukaga. Olunaku we bagenda okubeera nti ebyenyi byabwe bakyusibwa ku byenyi byabwe. Okiwulidde bulungi, babeerenga bawaluwa ku byenyi byabwe finnaari, mu muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala. Bagenda kulajjana nga bagamba batya, yaquluna ya laytana, bagenda gamba bannaye nga zitusanze olwaleero nga tufudde. Ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Kale singa twagondera Allah tabaraka wa ta'ala, netugondera n'omubaka we Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, munange ng'ebyokulajjana, munange ng'ebyokaaba, munange ng'ebyokwejjusa, wallahi nga tebikyagasa n'akamu n'akeddagala, nga tebikyagasa n'akamu n'akeddagala. Okiwulidde bulungi, bagenda kubeera mu muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala nga bakyomebwa, nga bw'olaba ennyama bw'oyinza ogitunga ku luti n'ogikyusakyusa ku muliro, nga bw'olaba ekyennyanja asamaku fil muqla. Okiwulidde, ekyennyanja ng'okikutte bulungi nnyo n'okiteeka mu fulampen ejjudde kuga kiri muli, okiraba kijja, ate eno bw'okikyusa, Allahu akbar, kadhalika tuqallabu wujuhum fi nnaari. Bwe batyo wallahi ebyenyi byabwe bigenda okukyusibwa mu muliro. Na'udhu billahi min azabi ahli nnaari. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase ebibonerezo by'omuliro, omuliro gwe ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam,
mu bika by'ebibonereza era oba mu ngeri y'okubonerezebwamu kw'abantu b'omuliro kwe bagenda okubeeramu assahbu okuwalulwa okiwulidde okuwalulwa okusikambulwa wa min anwa'i al-'adhabi al-alim mu bika by'ebibonerezo ebirume ennyo eby'abantu abo sahbu al-kuffari fi nnaari ala wujuhihim okusika abakafiiri n'okubasikambula n'okubawalula nga babawalulira ku byenyi byabwe nga Allah bwe yagamba subhanahu wa ta'ala nti innal mujrimina mazima ddala abajirimu bakiwaji n'atagambwako mawale okiwulidde bulungi abo abajirimu abo abashiriku abannanfuusi abakaafu fi dalalin wa su'ur bagenda kubeera bali mu bubuze obutagambika okiwulidde bulungi bali mu bubuze obutagambika ate bajja kuyingira omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala ogw'okyokkamala obukamazi bali mu bizibu okiwulidde bali mu bizibu yawma yushabuna fi nnaari ala wujuhihim olunaku lwe balikwatibwa ne batandika okusikambulwa n'okusikibwa nga bali muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala kyokka nga bawalulirwa ku byenyi byabwe nga bonalaba olwaliro banaakuwalulira ku kolasi bakusibye oba bakukutta amagulu waggulu emikono bagisibye kugamba akandooya naye nga fesi yeri wansi ne bakukwata mu ngeri ya kigaali bakuvuga badda mabega bwe bati basika okiwulidde bulungi naye nga fesi ekyenyi kye kiri ku ttaka bwe batyo bagenda okubeera si bwe batyo n'akamu n'akeddagala wabula kusemberezaako kyakulabirako kubanga ate eby'omu jahannama ate byo ashadde ate byo byamaanyi nnyo wallahi tetuyinza nabbikubako byakulabirako wano ku duniya tekisoboka busobozi okiwulidde kati mu mbeera efaanaganako bwetyo Allah agenda kubagamba dhuuqu massa saqar wallahi mwenjoyingire ddala okombebwa kw'omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala okiwulidde bulungi mwenjoyingire ddala omuliro gwa Allah azza wa jalla suratul qamar 47 okiwulidde ويزيد من آلامهم حال سحبهم في النار أنهم مقيدون بالقيود والأغلال والسلاسل ate ebibonerezo bigenda kubeera nga ate byeyongera kwegamba obulumi bugenda kubeera nga ate buyitawo buyisi nga ate bweyongera bweyongezi embeera gye bagenda okubeeramu nga basikambulwa basikibwa okiwulidde bulungi ku byenyi byabwe mu muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala kyokka ate nga basibiddwa obundooya enjegere zibasibye okiwulidde bulungi babakalize ebyenyi byebawulira wansi okiwulidde bulungi nga Allah bwagamba tabaraka wa ta'ala nti fasawfa ya'lamun bajja kitegeera nga bali maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala nga bali muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala idhil aghlalu fi a'naqihim wathalasilu yushabun nga enjegere kugamba enkoligo bazibasibye mu bulago bwabwe mu nsingo zaabwe okiwulidde bulungi enjegere zibasibye batugiddwa basibiddwa okiwulidde eno yushabun ate nga bwe bawalulwa okiwulidde bulungi fil hamimi thumma fin nari yusjarun nga bali mu mazzi ag'okyokkamala obukamazi nagatega bookya okufa obufi okiwulidde bulungi ate thumma fin nari yusjarun ku yawmul qiyama kati Allah oluvannyuma ate agenda kubakolereza muliro jahannama nga bali omwo batulika bajja basiriira eno Allah bw'abazzaawo na'udhu billahi minan nari saba Allah tabaraka wa ta'ala atutaasa omuliro gwe suratu Ghafir 7 paka ku 72 qala Qatada umanyi ayitibwa Qatada ibn Da'amat as-Sadusi rahimahullahu ta'ala yagamba nti yushabuna marra bagenda kuwalulwanga omulundi finnari mu muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala wa fil hamimi marra atenga omulundi babeera mu lweje okiwulidde mu nakali mu mazzi agokya gali getwala byaga agayokya ne gakomayo mu mbeera y'emu era ebizibu bye bagenda okufuna oba mu ngeri kwegamba ebika bya azabu zibagenda okufuna mu muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala taswidul wujuhi okuddugala kw'ebyenyi ebyenyi byabwe bigenda kuddugala okiwulidde nga Sheikh bwagamba nti yusawidu Allahu fi ddari al-akhira
wujuha ahli an-nari. Allah azza wa jalla agenda kuddugaza ku yawmal qiyama ku nyumba y'enkomerero oba mu nyumba y'enkomerero agenda kuddugaza ebyenyi by'abantu b'omuliro. Ebyenyi by'abantu b'omuliro nga bwagamba Allah tabaraka wa ta'ala mu suratu Ali Imran namba ya 16 yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Olunaku ebyenyi webiryeruka ne bitangalijja ate ebirala ate ne bibeera nga ate biddugala. Okiwulidde bulungi? Ebirala ate ne bibeera nga byo ate biddugala buddugazi. fa amma alladhina suwaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Bano nno abaddugadde ebyenyi byabwe bo bagenda kubeera batya? Okiwulidde? Baba batya abo? Bakola ki? Akafartum ba'da imanikum, mu mwakafuwala oluvannyuma lw'okubeera nti mwakkiriza ne mumanya nti Allah yabatonda, ne mumanya nti yabatadde ku dunia mumusinze, ne mumanya nti Allah tabaraka wa ta'ala yabatumira omubaka, Allah gyali tasaana kugattibwako ekitibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Mwate ne mukola ebirala, ne muddamu kusinza birala, ne muddamu kumukafuwalira ow'ekitibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kakati nno mukimanye. Okiwulidde bulungi? Kakati ebyo embeera gye mugenda okubeeramu. Okiwulidde? Kuddugala kwa byenyi, kubateeka kwa azabu ezitagambika. Kati Allah nafundikiranga agamba fadhuqul azaba bima kuntum takfurun. Mwenjoyinga ebibonerezo mukyafunira ddala. Okiwulidde bulungi? Olw'ebyo mwakafuwalira Allah tabaraka wa ta'ala, mwakafuwalira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwakafuwalira olunaku lw'enkomerero, mwakafuwalira omuliro gwa Allah azza wa jalla. Kati mubiraba. Okiwulidde? wa huwa sawadun shadidun. Kugenda kubeera kuddugala kwa byenyi okw'amaanyi, buddugavu obw'amaanyi. Okiwulidde bulungi? Ka'annama hallat dhulmatul layli fi wujuhihim. Nga balinganga kwegamba abakutte ekiro. Okiwulidde bulungi? Mu byenyi byabwe. Nga balinganga abakutte ekiro mu byenyi byabwe. Okiwulidde? Mu byenyi byabwe nga Allah bwagamba subhanahu wa ta'ala nti wallazina kasabu sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhilla. Abakola obubi eno mu bulamu bw'edduniya. Okiwulidde bulungi? Jazaa'u sayyi'atin bimithliha. Empeera gye bagenda okufuna era y'ebyo bye bakolanga bibi, era mpeera mbi gye bagenda okufuna. Watarhaquhum dhillan. Obunyomoofu wallahi bugenda kubeera nga bali mu tageti ya kwegamba nga tageti yakutte dda ey'obunyomoofu. Banyomoofu bakakkamu bawansi okamala obukamazi. Obunyomoofu nga bubasazeeko. Malahum min Allahi min asimin. Nga tebalinaayo mutaasa yenna oba agenda kubatangira mbeera eyo ewa Allah tabaraka wa ta'ala. Nakamu nakeddagala ka'annama ughshiyat wujuhuhum qita'an min al-layli mudhlima. Okiwulidde? Nga ebyenyi byabwe biringanga ebisaliddwako ekiro. Okiwulidde? Ekikutte okamala obukamazi, ekiddugadde okamala obukamazi. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Abonno be bantu b'omuliro abagenda okubeeramu olubeerera n'olubeerera, oba bagenda kubeeramu olubeerera n'olubeerera. Muganda wange bw'obeera toyagala mbeera eyo, longosa tawhid. Bw'oba toyagala kubeera mu mbeera eyo, longosa aqida. Bw'oba toyagala kubeera mu mbeera eyo, wenywereze ku sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Weewale shiriki, weewale bid'a, weewale obukafiri, weewale obunnanfusi. Muganda wange, eyabadde suratu Yunus aya ya namba 27. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum. Valayate z'ebibonerezo bya Allah tabaraka wa ta'ala byateekedde abantu b'omuliro wallahi zikyagenda mu maaso. Naye olwaliro biiznihi tabaraka wa ta'ala katukomaawo insha Allahu ta'ala ate we tunatandikira mu darusu yaffe enaddako. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atutasa omuliro gwe, atutasa adhabu z'omuliro gwe, atuyingiza ejjana owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.